kakati kano katukatandike ate neera tina Uganda ku ntikko katolekere mpola basala bakunyumirize. Batugambye tekavudde mu 2S Films obumu ku businema obw'omulembe bumufuze twatandika n'obudde obw'ekiro waliwo abeebase bawomanyi obudde obw'ekiro kuba genda maaso nakugalangatanya kiwanga mu ngalo budde bwakiro beebase kukino okulenyo alo omukyala yali musezi ekitambo nekijja nabuuka bba ekitambo kirinye alo gwe alo gwe ule nayuza ule nafuluma natandika okusera mu nju another one from 2S Film Productions bwebagenda okubanga bakutuusaako era nga tolina kusibwa batugambye nti ebiyita ekiro famire y'abasezi the possessed family y'abasezi era nga tosibwa mwanje Stephen Kabanana yakulembedde abazanyi mpozi omukyala manyiddwa nga Nantongo Florence naye tomusibwa Kasirye John Bosco oyo naye mwali mpozi ne Jacinta Nassali naye tolina musibwa kyaba kunyumiriza kino ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero kitandika butandisi. Kali nga tuvuddeyo tufuna entandikwa tudda mu famire erimu ebyana biwala bibino byawoomye byanyumye famire y'abagagga balina enju gwamwoleka ennyumba emooka eziri wali tobala baana babuwala bananga ali abweru ayingire ogenda okulengera eno famire waliwo yali ayingidde agenda okutuuka ng'omanyi abaana babagagga ali wali eri ku kyengekye kisigala kimukuba madamu gyebaleko kale naawe gyebale munaye bangambye neete ebbaluwa eno ani piisi yaluwa bangambye njiwe piisi yange leeta ebale nnyo baana bagagga basoma baana bawala nikano sikamanyirani ayinza okuleeta ebbaluwa nga temuli na baasa bali wano baana basoma bagagga kakati ebbaasa tebaddeeko naye ensonga enkulu ebbaluwa ebaddemu kyamuleetera ogisoma n'agiyisaamu amaaso kyava abuuza akaki etandika butandisi baana babuwala babano basatu kati ebyagira mu bbaluwa ndowooza yali kiro kitwala omunaku era nga yagiwandiise teyasobodde nafuna budde genda kufuna gye bayita ebbaasa mana esooka olabe paloma alabayo baluwa yali ekanga ekyo tekisoboka naawe tekisoboka ayombesa lupapula nedda bambi sole bambi muto wange sole lwaki piisi bamukyaye egenda maaso etandika omuntu nga naakukyawa talina budde kuwandikira bbaluwa ate agende wakabaale ate era agule ne bbaasa nga nkukyawa kakati piisi bamukyaye era atandika okwebuuza lwaki byana biwala bibino bya Luganda byonna famire engagga baana basoma banaye otuwogganira naawe fena tunyize nonyiga lwaki otuwogganira siwulidde kyogambye ogambye abawogganira mutu waffe yeetaaga obuyambi ngaate buyambi kimu ecupa yino kati olakwandikira ate ekibaluwa ekibakuntumye nekikukaabya naye kiyiseemu amaaso kino kitandise kina Uganda akati munnange ono kyava agiyisayisaamu amaaso akute lusinzi lubeere era temugenda kugwamu mizannyo buwala mmwe naye kakati gwe nakola kimazima ddala bankyawe nga gwoseka busesi baali bakukyayeeko toddamu nakumanyira gwe kawala gwe.
bamutyaye kyokka gwe bakyaye ono amulaga nti ebyokukyawa si nsonga. Omusajja akukyaye, right? And is that a problem? This man musajja akukyaye, now you're here. Kati oli wanowooza nyenyenyenyenye bakukyaye. Nze kyova olaba nze ebyabasajja sibiriiko nenywera mwenge gwange. Nyabo siwulidde sitegedde onkubye piro onkubye koshoni ova kunkuba piro kirabe kino ekyemutwe mukalu toddamu nakumanyira oba akushaye bakushaye nze obulamu bwange ye bba wange era kyekimu kyange buli kimu kyange mu cupa muno kakati eno nno famire egenda maaso era ngaetandika kino kina Uganda basoma bagagga balina ebisente obulamu weebuli ebweru emmotoka ezipaakinzeeyo tobala enyambala yeeyo bali waka tugenda maaso etandika kati bwe tuvaayo eyo tuddako mu maka g'omusumba Kirindi twaza bannange mbadde nkwegayirira mwene tugatta Kirindi. Kakati maama tukimanyi bulungi nnyo nti tulina abagole ba mirundi ebirimu abasooka okubuukinga tetugenda bagatta n'aba. Waliwo embaga eyali agenda maaso era nga mukadde azeewo omusumba agamba nti bagenda okugatta kuno kugenda kubeera kwa Kirindi wazirayo abadde ayagala embaga yebeere special kubanga bwe basooka okubuukinga Mbadde nalaliikiridde. era bw'ati omusumba yamugamba nti tewali buzibu engeri gye muli tino mwe mwasooka okugenda maaso n'okubuukinga era mujja kulabika nga mugattibwa mwekka era mukadde yasanyuka bana embadde ndese ne balansi mukama katonda nga mulungi aleese ebibwebwayo bagenda gattibwa era nga lw'embaga egenda maaso n'okubaawo bana eweebale nnyo era mbadde njagala Misa yaffe ekkanisa yaffe eno eya St. Peter kwaya eyimbe mu misa. kwaya ya St. Peters mbadde njagala etuyimbire mu misa. Adi oyo yakola ku ebyo. Nonno Father Leonard yakola ku ebyo by'okuyimba nze sinze mwinkola. Nze nga bwana mukulu eyo sibikola. Kati nganze mwana mukulu sibikolako. Father Leonard gwe nakwassa ogenda maaso n'okola ku bya kwaya. Mwana Father Leonard tuyambe. St. Peters tugenda maaso tutandika butandika. Kino nno kina Uganda. Macha. Kyava gamba nti naye mulina omukisa kubanga bagenda bagatta ku makya ate era St. Peters kwaya yegenda okuyimba ku makya bane mukama katonda nga atuwagala buli kimu kyensaba kiri mu layini kwegamba buli kimu kyaffe kyonna kiri kiriyadi kyonna kisanyufu busanyufu Banaye faaza mwebale essaala zammwe. aliwa bwana mukulu kati kyava avaayo gano nno ge maka Panther jangu olyera nti bannange tusaavinze ebyana bibuwala byebigagga byebiro wano kakati ye Panther tumubuulira baawe essanyu lye emirembe gye giri mu cupa be bano yoyo era yoyo gwova okulaba ye Panther mannya ga kizungu baana basoma tebakyalina na mannya ga kika ono ye Panther oli ye Paloma omulala ye Peace wabula nga Peace ebyokulya alabika tajja kugenda nabyo bamukyaye alina bba abadde amanyiddwa nga Yosefu nena ye Panther fa ku munno kati ate nkola eki mubembe gye mwana muto ngenda maaso nakusavinga byakulya Peace bamukyaye banaye nga temunalya musooke mwebaze Katonda okubawa ekyokulya ye n'ateekayo olubeere naye Panther olowooza obuzibu buvaawa ye Peace olowooza twaba kiffe mbadde ngenda fumbirwa kyokka ekyenakulabayo nebibampeereza ebbaluwa nti omusajja nkyayi tunuulira ono Paloma naye yagezaako ebyo ne bigaana neyegirayo taaba kakati Peace yeebuuza fe aboola abasatu twalya ki tulina sente tuli bagagga tuli balungi twasoma tulinda kumerako mbuyange
Your elder sister, I'm still here. Ni mama buli kiseera bufumbo bufumbo. First, Life kije tunonya mu bufumbo etali wano. I'm wearing the eldest. Why I'm still here? Ye lwaki mweraliikirira okufumbirwa nga nze baba wamwe sinnafumbirwa? Hey, don't lie. Ati gwe kirabika olabika toyagala. You're right. Saagala. I don't want you have to drink. Nina mmwe munywe musabe mukama abawadde emmere ebyasajja mubiveeko. Ye panita agamba batuube balabika bapakuka nnyo mu kigambo ky'okufumbirwa. This is the issue. That's why every day I tell you should get something. You should drink alcohol. Mulina kunywa mwerabira ebirowoozo. Okay, now. Mumugamba muze panita sibifaako. Nene dalinda kukati nga ye muganda waffe yafumbirwa Patience. Nze nga mwateeka okubaawo ensonga. Patience ali mufumbo era nga buli kimu kimutambulira bulungi nnyo tewali buzibu. Wulira firimu anti akuba nti eno ye Patience yatandika okusera mwe mwagaana. Patience asera mwe mwagaana osera ebitambo byabatuulira bibyannyinyampira buli kiseera. Before you sleep and drink. Kati awe mulowoleza ebyokunywa ekitambo tekikwata anywedde. Kati bannange tugenda okulaba maama abadde ava ewa bwana mukulu ye maama w'abaana bano abasatu naye ng'alina owokuna amanyiddwa nga Patience era nga ye tutegeddeko ng'ali mu bufumbo. Essala zaffe mukama. Maama yakomawo n'amawulire ag'essanyu. Bwana Kitiibwa agambye yegenda okuyiga St. Peter's Choir yegenda otuyimbira bagenda tugatta fekka. Kumba abadde agenze kola booking eya muwala we Peace agenda okudda waka nga Peace alinga ekisaanya ekiweddeko amajimbi. Bana ekiki ekigenda maaso? mubadde ki? Mwabadde ki? Kumbe omugole omusajja yaweereza kiro kitwala omunaku era nga sinamwetegefu kubawasa. Ebbaluwa yiyo ffe situlina gagenda kunnyonnyola mukadde. Maama n'agiyisaamu amaaso. Peace bw'ati bw'atunula naye nga abawala bo bagambye mbubano okusera baleka baagaana era nga baba waabwe ali mu bufumbo ye yasera. Maama nagwamu mpolampola manyi maama nagweri kani imagine nti embaga ebadde etuuse. Kale tuvaayo tudda ku mabbali eno eyali agenda okubeera omugole omusajja ye Kabaka. Kituufu omukolo nagusazizaamu. Agamba omukolo yagusazizaamu kubanga sisobola kuwasa mu famire ensezi. Famire ensezi basezi Kiyo wabijeewo ebyo ekyalo kyonna kikimanyi nti gwe kyogamba ekyalo kyonna kimanyi gwe tumanyi nti abantu abo basera wabijeewa mubadde tokimanyi. gwe tumanyi yakisitu sitanule yabadde agenda okuwasa mwana muwala amanyiddwa nga Peace. Gwammwe Omukolo gubadde gwengedde ebyo nga bikyali awo kati tugenda kola tutya? kikolera ki? Ekirungi kya byonna wekimanyi nti buli kimu kigenda sigala nga Kabaka agamba nti buli kimu kyonna kigenda sigala nga kitambula. ennaku z'omwezi ezisigaddeyo buli kimu kigenda sigala nga kyekimu wabula okumanya nti awabadde Peace kati wagenda okukulusa. omugole omukyala yakyuseemu wetubadde tugenda okuwasa Peace tugenda kuwatisaawo kulusanya yagenda okufumbirwa. Kiwala kirungi wadde kyakyalo pulogulamu egenda sigala nga kyekimu. Embaga ebeerawo nga 24 lwa mukaaga. Lindako gundi togenda kunkubya miggo ekadi twazikola dda ziriko Peace. Nze manyi gwendeeta. Kakati bagambye batuba tugenda okuleeta tubabaterako ekifaananyi nti ono gwe tubadde tuleeta wano. Tegeeza nsobola obbagamba nti ye yali Peace kulusa. Yate nsobola n'obbagamba nti nali ntaddeko Peace nga linnya ddala nenteekako kulusa nga lyali lyakika. Yojja ku mbaga n'ombuuza lwaki omugole wamukyusiza gwado agenda omuwasa anti kisitusitanula omumanyi. Kati nga tuvaayo yabadde agenda okuwasa Peace era nga mwetegefu okusazaamu embaga. Bwe tuvaayo tuddako maka agamu mulimu ebyana biwala bino binyirira bizibu. Likera ku makya lyazeeko ewa mwannyina waalyo bali ku kibuga sente bazifuna. Azeeke wali babalye ogamba ki ng'okedde amazzi
ati okimanyi naawe amazzi bwe bulamu. Kyokka Zamiya ye mulamu wange ali luddawa? Mulamu wo nga ali wala. Yakedde nnyo. Muto bagenda kufumbirwa kale bagenze mu mbaga mu meeting esembayo. Bagenze meeting esembayo kubanga kitoo kye kigenda kufumbirwa. Omanyi munaye ne nkoowa nnyo ne mmala ne mbyerabira nkimanyi. Kakati agamba ye Zamiya, baba nina ebirooto byenfuna buli lunaku nno. Ebirooto ebyo nakabifuna emirundi 3 kati ekinauganda kitandise. Birooto bitya? Biri bitya? Luli naloota nga tuzina nga tugitiguka tulinganga abasazi kimanyi lwaki. Zamiya waloota luli nga tulinga abasazi. Zamiya yagamba nga ndinze naawe ne mulamu wange nga bwasunda ekyusuti bwasunda ekisuti bwe tusera bwe tuddeeri. Neneebuuza lwaki kyokka bwe nateekawo olunaku olulala omutwe era tekirooto ekyajja. Kati nze kyemmanyi okuloota ebirootolooto ebyo basezi bwe bityo wabaawo ekikyamu. Wateekwa okubaawo obubaka obutambulira mu birooto ebyo. Kwegamba empewo zibako ebintu byezigezaako okulaga. Kati n'ekirala olina okukola obwangu ogendeko mu kyalo. Olime ku bijja empewo z'abajjajja zikufuuweeko tugenda nze naawe kubanga jjukira bwendoota mu kirooto naawe mu basezi mwoli tusera 3 nze ne mukazi wo naawe. Veri mwene etandika butandika bagiyita ebiyita ekiro ebiyita ekiro efamire y'abasezi. Kakati tudde ewa pasita omugole omusajja yasazizaamu embaga abadde agenda okuwasa piisi. Kati musumba ekikuyisiza nga bwe mbadde ntambuza nga bw'omanyi embeera bwe mbadde ngitambuza embaga nga ngenda kuwasa piisi. Kati mbadde njagala erinnya lya piisi olijjewo oteekewo erya kulusa. Ekyo tekisoboka ibwana mukulu. Ekintu ekyo kiyinza obutasoboka olw'ensonga nti kati twabadde twatandise dde okumuyigiriza omukyala gwoge. Bwana mukulu agamba ekyo tekijja soboka kubanga embaga ebadde egenda kubeera ya kyaki. Amatirimoni gonna gabadde gagenda kubeerako amasakalamento. Kakati ate ogamba otatuggyeko omukyala gwe tubadde twatandika n'okuyigiriza omukyala omufumbo mu katuliki bw'abeera ate oleeta omuwala omulala. Abantu abo okubawandiisa kwa twabagamba mwetegereze. Twabagamba mwetegereze kituufu era mu kunoonya. Kati amubuuza nsonga ki? Munoonyerezaako mwetegereza. Omukyalo oyo gwe tubadde tukolagana naye okuva emabegayo babadde bamusomesa buli kimu babadde bakimuyitiramu. Saagala kuddamu kuwuliza mukyalo. Kati agamba taagala kuwuliza piisi. Tambuza emikolo byabwe. Piisi basezi. Piisi si basezi balwadde bafuumuuka ekiro. Ekirungi mbadde sinnamuwasa ntegeereddewo. Kereziya tekabaawo. Kakati nonze kukyusa tetugaana naye tetwagala kacyankana n'okukereziya. Nganze bwana mukulu saagala kubeera mu mbeera ezigenda kuleeta kifaalu. Naye nga bwe tukyagenda mu maaso naggambe bwe tuba tuli baakukikola tukikola ku lulwo. Yakkiriza ogenda maaso n'okulabika nga bakyusa. Aya basi wulira firimu. Nebba wange maka ebino ebintu nze mpulya bintamye. Ono ye mufumbo ye Patience. Ali eri mu bufumbo yatuula ebbanga lyonna lyamaze nange njagala mbereko. Mama nange njagala mbereko nga Patience ze nange nfumbirweko. Naye nze bino ebintu by'ekitambo nze bintamye. Laba no Patience. Mwe mulowooza byakusaaga. Mumanyi lwaki mbayise? Every night nyina okuwa omusajja akalifoomu. Wulira firimu. Okusobola okubeera mu bufumbo. Maama omusajja muwa kalifoomu bukyanga mufumbirwa. Kubanga nina okusera muwa kalifoomu ekitambo kituuka okukwata
ng'atamidde. But you still like to dance, eh? Kyogamba okyazina okyasera bannange bisezi bino n'okulya birya. Mama kati tukole tutya? In my marriage. Obufumbo bwange mbwagala naye ekitambo kinnemesejja. Nze ndi wano ntudde butuuzi. Mama babuuza bamulowooza nange sigezaako. Nnyumira. Bwe musera bagambye nange ennyumirwa. Ku mutima. Bwe mukaaba nange nkaaba. Sibaseebase nga ndowooza. Era nga tekimwebasa mukazi wattu naye. Nange sibagala mbeera bwe. Nange saagala mbeere nga muli basezi. Wano nakwata ekkubo ne ngende wa kitammwe. Nagendako ewa taata wammwe omuto. Ne mubuulira ekizibu embeera yonna gye tuyita. Omukyalo ono yalina mwandu. Agaana okusala amagezi. N'agamba tetugeza kutinkuula bintu byabwe, ebintu byammwe bye bibawa obugagga. Ebitambo byebireeta obugagga kati gwe bw'obikwatako oba oleesa obwavu sinakindi okufa. Namwandu baamugaana okutankula ebintu byasanga mu kika. W'obitankulira oleesa obwavu n'okufiirwa abaana kuyinza obbaawo. Kati ntandikirewo. Naye kakati maama ddala mazima ddala omusajja bwe ndimuwa kalifomu n'atamukwata. Omusajja talizuukuka nansanga nga sinnadda kubanga nze bwe ziwerera awo 5 kitundu awo. Kiba kituuse. Tuli mu kunywa mwenge. Bano bawala bana. Kuliko Patience, kuliko Panta, kuliko Paroma, kuliko ne mwana muwala Peace gwe bakyaye. Kakati no munange ekibase ekizibu kusera. Bitiguka birungi bizibu. Kati bwe tuvaayo tuddako makama naku gaagano. Gwe seesaamu omwe. Naye naawe nkuze waleese embisi. Bikoze gwagenda okufumbira gwalina okuba nga okola ginene emirimu. Kumba ono yekkulusa. Kabaka gwagenda okuzzaawo mu kifo kya Peace. Ono yekkulusa. Maka maavu mazibu. Kati maama wamaka kyava jja. Naye mama kulikayo. Musana mungi. Maama alina ebimuwuuba. Ennyumba yiyo eringa ekutte ku Samia Allahu alhamda. Ono yekkuluva oli yekkulusa. Mwana golaba bwentadde sente nva kukubira kaadi za mbaga. Kino kyekikulusa era kyekigenda okuwasayo okufumbirwa Yozefu. Naye maama okoze kaadi weebale. Maama mukazi munaku na mwandu. Wabula guno omukisa ogwazi yalagadde bagukozese bulungi nnyo. Firimu eno giraba osinzira ku Kabanana Mwanje Steven Kabanana YouTube channel. Mugamba mutya batimu Kabanana mwena. Mugamba mutya abaana be Saudi Arabia Riyadh, abe Qatar, Jordan, abazirabira ku YouTube channel yaffe eya Mwanje Steven Kabanana. Ekyo kyemukola kya bode nnyo. Timu Kabanana ate ekyo kyemukola kyekisinga. Zebampita mutibi ku mike tugenda maaso. Ng'otuseeyo mwana wange. Mwana gwenze ndi mukazi munaku. Obusente bwange mbutaddemu ate ofunye omukisa fumbirwa tonswazanga. Kakati no gye likulusa erigenda okufumbirwa. Mugole mama ogenda temugenda tambuza zimeka. Mama mugole mugenda gaba kaadi zino ekitegedde. Mama obe balina okuti. Naye mama mbadde manyi abo bakuluva be Tambuliza kaadi. ani agenda okutambuliza kaadi nze ngenda ofumbirwa nnyabo. Moyo nyambo munambire ekigambo kino. Sikiya firimu muŋŋambire nti omugole tatambuza kaadi. Hiya Kanenze nsalawo. nze nkalawo. Mugole Tambuliza kaada ze. omugole yatambuza kaada ze n'afuna n'omukisa n'asibula ku bavubuka abo bayimaani baani abasigaddewo n'abalekawo nga bayiika endusi n'agenda n'afumbirwa. Ennaku ziweddeyo. Oyanguwe munange mwana omugole mu Buganda yatambuze kaada ze n'awubira ku bantu ekikono ekisembayo. Kwata ogenda kumperekera tugenda gaba kaadi zino yekulusa tugenda maaso. Efirimu eno bagiyita ekiyita ekiro oba ebiyita ekiro. Kale omugole bw'atyo yayimukira wasobola okugenda maaso n'okuleka ng'atandika okutambuza kaadi ze ng'asika ne mutowe kuluva. Era bw'atyo maama bamuleka wansi. Kalangira. Kati kyava ayita kalangira. Kalangira ono. Kalangira. Maama mbadde manyi toliiyo n'akaddira tolabikako. Kati kalangira badde yeetegeka genda ku kasaawe mwana.
poze era mupiira omuntu alabye n'omupiira saawa zino Leero ng'otubuzeeko. mama leero nga wakedde ku makya ogenda tambuza emaali tomanyi nti ogenda kubeera muko ogenda tambuza emaali mama bagenda kumpa enkoko kakati omupiira togenda guza nono omupiira togenda guzanya budde tewali tambuza ebipapula bino ogendagenda ng'ogaba kaadi za mwannyoko era bw'atyo omugole yatandika otambuza ebbaluwa ziyite kaadi z'embaga nga bw'asibula ku bantu b'oku kyalo njagala olabe ebiyita ekiro bwe bagenda maaso nokonkona kati bakonkona wano njagala olabe tusanyusa okubalaba abagundi ye mpumi awulidde waliyo abakonkona mpumi n'avaayo mugamba mutya tuli wano naye maama agambye tukuleetera ekintu kino kikaadi kyaki mpumi ayagala nnyo okwata ekintu nga maze okyetegereza kya mukolo tulina emikolo awaka duwa lumbe nedda bagenda kwanjula nze kompuni kati mwe babanjula bwanjuzi ne mugenda muti ofesi mutulabawo mpumi yatandikirawo kolo bujja muba batwala butwazi bwe bati ofesi tuli basajja ekikwasaganya oli wonaawona muna ate tulina ekyokukola kati mpumi ajagala nayajakala tejaleeta kati awali firimu batambuza kada z'embaga kurusa asanga namwandu kafeero onono ye maama wa piisi siyatano maama mwana mujebaleko namwe mugamba mutya nange mukula muli ku sipiidi mulinga abalina gye mulaga bakulanga be bayiwako daapu bakulira ku sipiidi yayiriri balinga be bayiwako bimmo tubadde nno tujjayo nono mukadde tubadde tujjeeyo buzibu kyate maama nano maama abadde atugambye tuleete eno kaadi nogireeta lwakuba mulwadde abadde alina nogireeta naye ate muladdeladde mulina emikolo iye nga 25 tugenda kunyanjula kwe kukulanga gwe bayitako gwe bayiwako yenipike agejanga gwe bayiwako busita kakati munnange maka ga kigagga gwe kulira firimu gundi mukole sente zibeewo mugende okufa mulekere bannamwandu awaka abaana abaana bagenda kweyagala mama bamuyimbisa byakiniga yesowa ensomino nga mama addamu bwe wulira firimu mukole sente abaana mubaleke nga beeyagala kakati ye namwandu kafeero alina ebyana bina tebiseze bisula ntebe nga bigenda linnya bombadi yakweyongerayo bisera binyirira wabula mu maka mulimu omunakuwavu ye piisi era yesanyu siryalibadde lyamaanyi nnyo ennaku yajja era nga piisi yegumya bwegumya josefu yamukyawa ganono ge maka ag'omugenzi nazi kuno omugenzi bamuyitanga nguli amaka ga nguli kafuweru munange ono ye yasalawo kunywa mwenge ekitambo tekiwalampa mutamiivu kigenda okwagala omwambukako bwekiti nga kisangako walagi bwe kibanga ekyagala okujja kisanga ataddeko sigala kati ekitambo kyamudduukira ddala era ye mbutasera ye mwana muwala amanyiddwa nga panita akuba amalapu wegate nga ekitambo kijja ekitambo kiyinza osibirawo njagala olabe maama bino biki kumbe piisa alabye kaadi maama bino biki nkubuuza biki bino waliwo omuwala yampadde kaadi eyo ngaakomawo maama biki byotegeeza lwaki gwe tolaba nga oyo ye josefu agenda okumpasa kyuka maigodi nze saagisome nagisoma ebbaluwa naye ng'atanjooga atwala ebba wa muwala wange bampite ne ku mbaga kumbe
Mama bamuyise ku mbaga. Eyo yabadde alina okutwala piisi. Bwana Yosefu. Piisi jangu. Kumbe piisi olwategedde nti Yosefu oba Josefu agenda kutwala mwana muwala kurusa. Kakati tudda kubaagalana. Lino li patience ziri mu bufumbo naye nali oliseera. Wabula lyekyerikola omukulu naye bamwebasiza ku kalifomu. Bamwebasiza kalifomu ye n'asobola okugenda maaso vayibu n'erinnya. Mwera mwalonze na kifo ki? Bana isoko mbuulire kulika ye wa maama abalamu bange bagamba ki mbaga etambula etya. Sorry to know. Muna nansonyiwa okubeera nga Things did not go like they have. ye patience kyokka bambi alina nnyo omukwano. Kimera. Naye muliiso omwo muli ekitambo omwo muvi munaye embaga bagyongezzaayoko. Babadde bagadde okukola perfect wedding kiki nga sente tezimala babadde bateesetese nga tewali sente. At any time. Anyway What I know, the husband. Alina sente kyalika bayagadde bakole ekintu kiri very bad. Katonda akyusa tayagala kutuusa mbeera nga bweri. Agamba bateesetese b'embaga bagikyusizaamu naddala okuva ku mugole omusajja. Yagadde okukola embaga nga nenenennemukko. Bambi litaata wattu lyo lyebakira ku kalifomu. Ono yeekiro n'agenda n'aguduka. Mwana gwe sooka ozibirire emibadde enve wa mami nina kendeesa eyo surprise. Osobola okubeera n'omukazi n'omala emyaka 7 kyenzudde nga twebakira ku kalifomu naye nenkulaba nga lisajja lyattu lise kibote lyattu lyebakira kalifomu. Baby surprise. Ate ow'ekitambala nenaavu bannange waliiseyo li apo. Asekera ddala busezi bwennyini naye ono talaba. Alina laavu egenda mu maaso. Egenda maaso. Kati wabudde obudde obw'ekiro maama kyakola obutaswala. Laba ebiri mu bagagga. Laba ebizibu biri mu baana b'abagagga. Ekiro nga babasiba amusiba miguwa amusibira ku kitanda. Eddirisa baaliteekawo kiwaddiiru. Ekitambo bwe kijja maama aba akimanyi nti kiyingira saa 6 n'eddakiika nga 10. Mugire mbasibe wano mwe mulowooza nze nange mbyagala. Bataata bamwe baagaana okutereeza ebintu baagaana okukwata mu bintu byebireeta obugagga gira mbasibe gira nyweze. Ebiwala gwe naye jangu nkusiba simanyi oyagala ekitambo kijje nga sinnakusiba. Naye maama nada yitawo naawe mpulira nkiri owulira akaweewo wekakyusa akaweewo owulira wekakyuse. Mama nze nakuba n'emiguwa gy'ekiro. Kakati wakuba n'emiguwa gy'ekiro agala ogende bakwate bakuba obutooke. Bagala bakufumita obutooke. Ebiwala abisiba wano laba oba abaana babagagga. Abaana babagagga babasibira wano obudde obw'ekiro baleme genda kusera. Mama n'empingu ze yazigulira ddala ezinyweza abaana ab'obuwala abagagga bano abalungi kaalaala. Mwebikkaawo nale munaye tunaagaana tutya biri mu kika kyammwe tunaakola tutya. Mama asula bulungi asooka binyweza najjayo n'ekisumuluzo abasibira bweru w'eruumu. Ono gwe kyatandika. Alo kize alo gwe lengera omusiki gwe kize kigenda okujja babeera wali eri nga basibe ekitambo kigenda okujja gwe alo kale gwe wekikwata eri nini bayesera gwe owakalifomu bamutwala kabudeyo kati wakalifomu yakomawo leeti muko kumbe yasanga mukazi we yatandise dda yamutwala kaguddeyo. Alo
kati bwe yakomawo yakirabanga kirooto. Agenda okudda engulu nga ye n'abasezi yamaze dda. Mukulu nassa kibote nassaako ettaala. Hano kikyate ye patience. Nfunye ekirooto ekikyamu. Ekirooto ekikyamu ekyakyate naye nga kintiisizza nnyo ate yessa kibote kalifuumu nkola osengoosera nze ate nga mwanyinaza abadde alina byaŋŋamba mbu yakaloota ebirooto eby'ennaku 3 za muddiriŋŋanwa mbu nga ggwe nange naye nga tusera mbu lweyeroota bw'aloota aloota tusera neneebuuza ebimu bwe tubinyumyako emisana wulira n'abasezi omanyi ebintu ebimu bwe tubinyumyako emisana kati ekiro bebakoowo ng'obibirowooza kati yakunyumiriza ebyabasezi kati naye byoloosa ekiro leka sweet naye leka kunkuba kisiraani nze nansere. Come on now, let's go back to sleep. Twebaka eggwe hiya nze nansere. Alo banyirira beebo bambala ono ye piisi kumbe yabadde agenda omuwasa mu kunoonyereza yakisudde nti bano tebafumutse beererula bafuumuka embira zitaliiko kapimo. Ate ki gwaka kimanyi nti Joseph sebo yagenze mu maaso agenda kati mukwano gwajja yamubuuza olowooza ki gwe tukimanyi nti no Joseph yandeeseewo agenda kuwasa akawala simanyi bakayita kakulusa nagenze musawo ya mami nendaba kaadi kati jo nalabye ne kaadi sebo akawala kawadde ne mami kaadi mbufu batuyita ate ku mbaga ebadde egenda okubeera eyange nga yambaga sebo baali batumanyidde batuyite kukwanjula ate nga bakisusiza mu bulala ate abo nga kisusiza takubyewo nnyo. Joseph wange mwagala omu ate tugenda nze Joseph wange alina okumanya nze ndi munyiivu ajja kumanya nze njagala tugende tulwana olutalo. Alina okola ku kimuleetera okusera ayagala kulwanirira Joseph kudda kati kye yakola ng'asimbula bambi kulusa unatambula agenda maaso notambuza embaga kadi z'embaga ye zireeta omugole eyalibadde omugole peace n'abasezi ali ne muganda we omubi mu binyabo yekulusa ne zijjayo peace banyirira mirambo byererawo banyirira gwe nyabo kiki ekibunyisa omumwa kiringa ekiri empafu bakuyitaani bampita kulusa badogamba kyona kyekiri saagala mmanya gwe nyabo aba gwe kulusanya saagala oba yegwe kulusa aba kulusanya gw'omanyi nga agenda kuwasa ggwe nawulidde nti bange Joseph agenda kuwasa ggwe naye tongezaako gwate gwe yasamaki sirisanywa buuki sirisenywa buugiyo ojja kunyiiza nkulaga nti ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omulambo tegubula tulo gwe njakakuba mulya ennyama mwe wamwe kale katunula nga mutiibi akatono kano onaali eno ebibijjira nga nzija oli omusajja wange njagala okutegeeza woddiramu okumusemberera obusembereze ekyenye ekikulinga nga baasi zino ezabundi bujjo ogwe viirako musajja hiye ajja kumpasa kitambo kireeza obuzibu nno baana bagagga kati bamala okuwoninga omugole omukyala kamala okulaba Joseph ono erabidde nti nga zino sente yazimba muzange alo agikokolanga era yagimugulira kubanga yagigula eyali aguza nyumba ebagenda obeera alinga alimu sepulingi ekitambo nekirinyira ano tolaba ennaku kagulewo ekirungi bamulumba misana alo ayingiranga munyanya
ayingirawo nga munyanya twagala bosiwo panisa ze gamba ekisiru ekyo ekyavu ekitalina gyakulu sebo diri walowoozamu nti ogenda kumpasa oyinza okukyukwasa kiri ekiwala ekifaanana nga tangira nigiina bidiko zino zijonigoba embisi nolyoka ogenda ku kyayi mukalu nolyoka ovulekawo amata weerabidde nti enanyumba nze nagikugulira ggwe ojja kumpasa wulira firimu ojja kumpasa kyonna kyonna kyewayita ojja kumpasa nze ngamba sijja kuwasa gwe kiddemu kuba nekyupa gyenina benzi olyoka omanye kiddemu tugenda kuwasa muto wange kiwulire babanda ojja kumpasa nze ojja kumpasa gwe eyewani ngaesembayo notawasa muganda wange gwe nvaawo gwe nkomawo akiri tebitulinyire wano emisana muve kalawaawo ovanga kumuwala janagamba nti ojja kumpasa byampaka muvi kakati kulusa bambi mukazi wattu okuva lwe bamuwonize ali wano tabitegeera bamugambye alina ekyenyi kimulinga nga baasi zerundi bujjo kakati kakuluva kajja ogenda kwekozeza bwereere naye ojjanga kwekoza omugole akutukeko nga wenna oweddemu ebyo bibaawo kasita omusajja ayagala gwe naye wali wagaddeko gwe nedda kati sirika bwatoyagalangako sirika esoma bwesomi nga n'omusajja atabakwana nze ngamba olwokuba abawala abo bagagga bayinza n'okuba bwesoma bwesomi nga omusajja atabakwanangako bayinza n'okuba bakwesomerako bwesomezi niye omanyi kyekitegeeza abantu bana okujja okulumba omulundi gumu mbuulira embaga byonna emikolo ne kaadi zonna ze tubadde tugaba guwa bikubisa tanyumya mandaazi mu bbaala nayereka kubuuza mandaazi mu bbaala embaga twakubye kaadi nibo bali bagambye oli bba waabwe ate bali bayaga oyagala banzijemu amaaso azireeta omuko muko akutte ejjinja buwonye siina kendabyeko n'akamu mbadde nkatta akutte ejjinja ani gwe badde ogenda okutta ako kapiisi ze mbadde ngenda kukatta naawe ako kapiisi ako mbadde ngenda kukakuba ku mutwe yekalangira weesiga kisi nga weesize eki kyeneyita sina kyeneeyisa okimanyi okunnemesa enkoko ayagala okunnemesa enkoko ayagala okunnemesa enkoko nze mbyagala ebyo bakukwate bakusibe kakati ffe baavu bakusiba te maama atundeka polotike tulina maama namwandu ettaka nze maya jayiyayiyangu wa maama tajja atunda ttaka era jatuyiyayiya kati wadde olwanira nze wadde olwanira nkoko naye ebiri mbirwanira naye okusinga nkoko yebadde esinga okunnuma pisa ayingira kya mu nkoko yange budde kiro munange bwe ziwera essaawa ebulanketi ekitambo kigitwala mpola ye Zambia ono yakyala ewa mwannyina omukazi gwe balina musozi ani atwala ye kumba budde buwera essaawa 6 tebulina kubeera mu blanketi kakati kyava ayimuka obudde obwekiro ekyo naggulawo oluggi olw'ekisenge ekyabagenyi n'ava mu luggi lw'ekisenge ekyabagenyi nadda mu ddiiro ye Zambia ono mulamu wa Patience era anaali ku bugenyi kati obudde bwakiro agenda okulaba wano waggule kumbe mulamu wa afulumye okussaako ettaala nga mulamu wa afulumye gundi firimu yiino wano batubye n'aluzaawo omusezi tamuggalidde bweru kiki ekiddako omusezi agenze okwewulunta agenze okwewujjawujja laba mulamu we bwamuggalira ebweru Zambia bukyanga jja wano aloota ebirooto ebyenjawulo kumbe ebirooto ebyo birina kye bimulaga
ebweru uno yekulunta ziwera 8 9 10 akomawo kumbe bamugalidde ebweru patience bamugalidde ebweru amaze okusera akomawo ng'oluggi luggale mulamu yaluse mulabe naalukwekweyako kakati Ssekibote yali yeebase agenda okuwulira waliwo akonkona okuggulawo nasaaka ettaala mukazi we nayingiraga butida wuno akomyewo 10 bamugalidde ebweru iwe nonyogoganga mulambo komawo wano uvaawa wajenva kikyotegeza uvaawo esaawa zino ng'oli bwereere nva mutoyi esaawa zino wotyo gwe konzigalireyo koge kuma omukyala munyiivu nnyo bamugaliddeyo nze nali simanyi nti n'omusajja gwena n'ogutima ogubi bwotyo n'onzigalira ebweru obudde olubuto olunuma nengenda neetaasa ebweru mutoyi n'onsibirayo mbadde nkuliwala nnyo okumpita lwaki tompise mbadde limanyi tusula fena olubuto olubadde luntwala bubi nga sina nagoogera you went outside then after going outside kakati ate bw'ofulumye n'oggalirawo munda n'otunulya omuntu omukalukalu like I've never seen a man bulira olusezi luno he decided to omanya omusezi gwe bakutte nga yeekaza nyaba olindako komawe wano kumbe leero kalifoomu teyakoze mulamu mulamu yalugadde kati bwambi musajja watu ate yalowooza mu birala yalowoleza ku byabwenzi kumva ono ava kufuumuuka addukanga essasi mu bitooke Zamia kati ava ayita mwannyina Zamia kyava avaayo wangi baaba gwogadde oluggi luno iye why did you have to close when you know someone kati ate n'oggalawo ng'ate otegedde mulamu ali bweru ate nze nategeddeko nti ebweru eriyo omuntu nze ensonga lwaki nagaddewo sategedde nti waliwo ali ebweru ndowooza obalabe baagala okunzigalira ebweru balaabe namwe olubuto libaluma vava limaze ofubutuka muvi lwaki lunawugaliddeyo mulamu babansonyiwaze zitegedde kakati munnange kunsinga maanyi kubanga famire y'omukyalo ono omuwala gwe nagaana kirabeka nga yeesomye muwala waabwe muwasirwa mpaka kakati kabaka kisitusitanule ye Josefu abawala batandika kumukolako efujjo engeri gye bali nti tebalina kye beeguya balina sente balina buli kimu kyonna era nga ne Josefu waali ennyumba omuwala yagigula kati agamba nti alina omuwasa ng'etteeka bakole fujjo nga bwe baagala Josefu ayimuka gyewa pasita musumba abadde agenda okugatta agamba temusobola tugattira bweru wali ne butuuka nga abantu tubalaga bulazi nti twagattibwa dda kubanga bana batandise okunkolako efujjo balumbye ne mukazi wange kulusa ne bamukolako efujjo basumba okwegeyageyamu kakati mwami Yozefu kyetugenda okukola tugenda kukugatta kati bano bakkiriza bagamba tujja kugatta sankalamento ly'amatirimunyo era nga wabula tulina okusooka okuteekawo sankalamento y'amatirimunyo oleete abagenda okubanga babajulira abajulizi okuva ku sayidi ey'omukyala abajulizi okuva ku sayidi eyiyo tuyamba okubeera obujulizi abo bagenda tuyamba okubanga abajulizi abalaga nti mulina empeta entukuvu mu mbeera emu oba endala ng'amatirimunyo n'amasankalamento gaalinnye edda nga tusinziira ku kanonire tukkiriza okubaganya kakati ye kabaka Sitanula agamba babagatte
era bafather bamugamba nti kisoboka nakubira Nyazaala. Mukadde mbadde okwogera muko naawe nti ye Kisitu Stanley ageeka kubanga abaana bano abawala banumbye bampisiza bubi bankozeko effujjo epitirivu. kakati agamba mama abawala bano bankozeko effujjo kamulumbako wano olulala munange naawe mabegaawo balumba muno kulusa kati ono bamukulusanye ne bamugamba alina ekyenyi kimulinganga basi z'endibundi bujjo ange kati mbadde nsaba maama ne maama bagenda bagatira ebweru ebyobuwangwa munaba temubizanyiddeemu oka tuve ku byobuwangwa bino eddiini bweba ekikkiriza tukole ekyo. kabaka Sitanu agamba nti eddiini bweba ekikkiriza tukole ekyo kubanga bano abawala tebalina kye batya engeri gye balina ssente tebalina kibakuba ku mukono kati ennaku tezigenda zesazibwamu nti ennaku zigenda tuuka abantu bagenda tuuka butuusi nakubeera nga batuusa mukolo nti bazze fempetanga yawedde dda kulusa bawava ku besimu ali bafaaza atesa ne bafaaza mugende mukerezi emikolo gisigale nga gitambula emikolo gitambule naye ng'embaga okugatta kwaggwa dda olw'abawala bali aliyo kirabyewo ekyo naye maama ebintu bye twalisoosezza maama ate byeyagala tusembyeyo waliyo kirabye maama aliyo kirabyeko nga teweewuunya nnyo wano onakuwadde muno omwagala ate muno ayanguya ebintu musooke mugattibwe bino bigenda okujja nga empeta yalumadde. abasezi bagamba nti bano si bakufumbirwagana naye mukazi ki naye maama agadde kubeera mu kidaala mukazi ki gwe maama gw'omanyi ku nsi kuno ddala atali yagaddeko kulaba ng'alabwako mu kidaala atali yagaddeko kubibwa ku nduulu oba emizira mukazi ki atali yagaddeko kubeera ng'ayanjulwa ng'ensi yonna etegeera ngenda kwangu kati onagamba maama ey'enkoko yange tejje yekalangira afa ku nkoko kitegeeza enkoko egenda kwanguwa maama bagagga benzi yino ww baabo banyirira bitambo byerere banyirira bitambo taata waabwe yafa yabalekera esente buli we basera esente zitotogananga bukulwa yazaala bawala bokka teyateekamu mulenzi bonna bana kyokka bonna bakunkumuka atakunkumuka yeekumira ku mwenge ye Panita Panita ladi laba abaana babagagga wulira abaana babagagga no gulawo zikiza vaayo vaayo ani yagambye nti ogenda tambulira mu benzi gwe tusobola kumanya nti leero ngenda tambulira mu benzi ngenda mikwano gyange vaayo bwoba totambulira mu kuluga bireke benzi gye ngenderamu leero Panita ngambye vaayo be baana babagagga otunuulire wammwe nga nemukuba kukayanira kapikipiki tekaliiwo kale akagaali kasewajjuba bano bakayanira benzi bwoba totambulira mukulu gabireke nze benzi gye ntambuliramu eyo benzi nze njivugako nzeka ne maama vaayo kale kanveeyo ate ono yekibanda buli kiseera aba atamidde olaba nene n'ebitambo byamulemwa Panita lindako zireetera lyagenda okubeera omugole Panita najjaja ekkatamu ye piisi kumbe piisi tamanyi motoka njagala omanyiko obuntwala bambi olyokoge era ndi lwaki piisi teweyigiriza kuvuga moroka wakawano diri olikoma okunfula derevawo ye tulina emoroka emeka wano mu maka muno wulira ekitambo kikuveeko wulire lwaki toyiga kuvuga motoka kumbe piisi ekitambo kyamulemesa okulinnya ku steeringi wakirinyirako waati omanye ebitambo birundamu gwe nomala kigaana ovuga emoka n'ogivugamu bambi ofa bwavu nekimala kigaana okufumbirwa n'okaka yeakira omusajja tafa
Patience yabadde agenza okusera neiba kyabaggwa amukutte basi bijjamu bakulabe mbadde manyi munsera mwagala balaba bannange Patience bamukwata itawo munseredde ebbanga saagala sekibotamaali wano mukazi we ne bamuleeta kumaca tambula bamubiseeko akaleesu ono mumanyi nkubuuza bubuuza omumanyi oba tomumanyi mutwale kyabaggwa akayi omumanyi lwaki munsera lwaki musera emmere yange musajja gwe lindako omujewa kyabaggwa agamba munseredde emyaka 3 luli mwansera ebitooke ne bifa eimwanyi ne zifa omukazi asera emmere yange kati lumonde wuyo temuli wadde yabala mu mazzi malagala omanyi kyenakoze omukwata njagala miliyoni 3 awatali ekyo muzayo bamukuba obutooke bagende bamusonseka obutooke ate omusajja bamusonseka obutooke nawulira mbwafa bufi bwemunampa miliyoni 3 muzayo babusonseka obutooke Brother, you go and get the money, please. Agenda oleeta akasente nze kanzireyo naye watompa sente leka abasonsesebwa obutooke gye bali tokamukyako baleeta obikula mulamu bamukutte Patience ab'omunju abadde abawa kalifoomu kumbe kyabaggu bulijjo amuswama amukutte amuleese ekibona misana emyaka 3 nga nnoonya engeri gye ngenda okukwata omusezi kumbe gwe mumwe munsera takoma ku kyakusera n'apamapama mu bitooke byange bagambye ayinza okwogera nga sinamuggyako ddogo namuggyako eddogo lye eryamukutte kyabaggu yagenda ebikunya nafuna erikwata abasezi olwamuggyako yatambula era olwamala okwate okumuggyako ekitambo yayulizaawo paka waabwe maama omusajja kyabaggwa aswaza wayagiyewo akadagala yankutte maama kwegamba obantu okyasobola kuuma yali kumya ekyama tolimuwadde sente zonna zayagala nga bulijjo omusera emmere ye neefa kyabaggwa wadde akooye tayagala kituufu kyosimu maama simanyi kakati bange yategedde ni musezi zamiya yategedde mulamu wange ekyalo kyonna kyategedde naye wawonye ne batakusonseka butooke yabali bato wange emyaka gigenze simanyi ekitambo kikutte wansi ne waggulu maama ono agamba yagezaako kugambako ku mulamu we omu n'amugamba nti ebintu by'ekika tebabizanyiramu era mbwe bali birizanyiramu esente zakubadduka era n'okubatta byakubatta kati maama agamba okuva bwe kiri nti bintu byakika wadde waswaziddwa yayoddemu akatonotono naye maama agamba nti agenda kusala magezi ki maama ge yali agenda okusala kakati oyo okumanya muzibu n'ekitambo kyamulemwa wabula tebawukana na lusinzi ye panitha mukambwe agenda okujja yasanga paroma ali mu buliri bwe didi watandika okusula nange mundeetera ebitambo naloga ebitambo kyagala biringire mu kisenge kyange kati olesemu n'ebitambo byo Patience yali eri yeebase didi natandika okwebaka n'abasezi wano kuleeta ebitambo ku buliri bwange nyini oyagala kunsera nange onjigiriza okusera kasaga nnyo okwebaka eno kubanga nange saga kumpinyiza ebyo bikala ono omuwala mugazi nguwagabuwa bw'oba wamweriyo ekitambo luumuyo gikuumiremu bino tojjamu waragi nywera omwenjaga buli kiseera ekitambo kirabika tekikwatagana na bikambwe gwe emisana baba banyirira yo
baba banyirira naye butuuka obudde obw'ekiro byana biwala biri wano birina esente buli webisala bwe biti esente nga ziyiika bibino beyambalidde bamaama labe moke ziri awaka naye ngaoyagala obugagga bugende bageze bakwate ku kyekitambo mbu bakiyimiriza kati neyabadde ku bufumbo patience kyabagu yamukwata n'asaba $3,000,000 gwe kabanana gwe kakati eno ku mabbali firimu etandise wakikuba mwana twasuze nga tugwa mwali kabanana y'omu ku basajja abalya laifu ize laifist erinairo terimuva mu ngalo omwana nina akalimu MC era nga ye musajja MC wa mikolo kabanana wakikuba enaku zimu kitamugamba tulina omukolo era nga bagenda okugaba $2,000,000 bali bagagga njagala ojobeere MC n'akaana kano akayimbi ka Delisia kagenda beerayo waliyo birthday party egenda okubaayo era nga bali bagagga gali nawe kakwangera mu microphone kwogerako katumba kumba omukolo guguno mu maka g'abasezi mulimu akuza amazaalibwa ne baleeta omwana muwala omuyimbi amanyiddwa nga Delisia tugenda maaso mu maka g'omugenzi Kafeero mulimu omukolo gwa birthday era nga Paloma mwana muwala Paloma akuza amazaalibwa kale mikwano gye jajja bwe yasoma nabo n'abo balya nabo sente ne basembera mukolo gwali gwa kiro era nga kabanana ye yali MC waagwo tugenda maaso nene y'omulembe bagiyita eriyita ekiro the possessed family y'abasezi wetuli bampita omugave mu kibi Uganda ku 0755 nyalaba MC awooma n'asinga n'omukolo okuwooma akubye ekivaavava ye kabanana owaffe mwennyini banyaboone basebo mulabe batende bwegenda maaso omugolo awoomye ayinza okunsetsa nga ate mbadde njagala sanyuka nensooka nseka nendyoka nfuna okusanyuka MC emiliyoni ze2 ziri kabina naye nga tuli mu famire y'abasezi efamire y'abasezi eno bwekola pate oba olina okugendayo balese omuyimbi balina sente Paloma ye birthday girl olwaleero tugenda maaso nage bagiyita ebiyita ekiro kina Uganda kyaffe ekyomulembe okisanga matundu g'ebina Uganda wona mu ggwanga matundu ga firimu wonna ate nga ku YouTube channel gisanga ku Mwanje Steven Kabanana YouTube channel yaffe gwegenda maaso subscribinga funayo ekina Uganda ekyomulembe nga kino mpozi n'ebina Uganda ebirala nze bampita mu kibi ku mike era nga tugenda maaso kakati omukolo ogw'amazaalibwa gwali guleesa ab'emikwano ate nga naye bw'omanyi nti wano sente weziri era abaana basembera okujogenda maaso n'okwagaliza Paloma mukwano gwabwe Ogi amazaalibwa ag'essanyu ulira MC wagenda osala keki mulaba agisala nepulira nange gininyaningana mulokole agisaze tugirye balina omuyimbi mu kizimbe waali kiki kyekitegeeza okuba ne sente kizibu nnyo okusanga omuntu nga anoonya kawunga n'akuza amazaalibwa gano era ffe abaavu amazaalibwa gatuyitako nga nnakubeera nga ali mulumbe weekaza obeeranga mulawo okuyingira amazzi g'akawunga nga gookya naye era guba gwina oyingira nobeera nga atalina kyoyinza kukolawo amazaalibwa gano
gangwira nnyo abantu bano abalinawo. Kale to thank everyone. njakusooka okwebaza banaye mwena buli aze wano mukwano gwange. Mundaze that I'm special. In fact mundaze nti nkyali wanjawulo paloma wammwe neera. Kale mwegondeza omwo ekitambo kiri omwo. Kale lwakuba mama tabaddeewo sisitaffe mulwaddeemu. I would like to thank my two sisters. Kanyenda kwebaza baganda bange bano ababiri okuli ono anyookanga tulaini n'oli oli omulala peace. So you mean you don't love me? I love you. Kale n'olw'ensonga eyo Everyone, nina ogenda maaso n'okwebaza buli omu. Bana mpulira musanfu naye ebigambo mpulira abimpeddeko. Mpulira nga bimpeddeko. I'd like to wish my era nga mukasembayo kano nga kikasembayo. Sinza butebaza mukama akumpa myaka kuba mpezeza 25. and okasemeo kabadde kakod. Kakati nakano ke kasembayo. Eri omuyimbi wange ono. Omuyimbi wange ono Delisia. Wabula mbaga paka pate kagenda naye. Ndawanga akatandise okuwanvuwa obudde ate ekitambu kasita zikonkona. Ekitambo kiringa kusibulukuka kasita kutuuka n'otasibulukukira mu budde oba osiibidde bwereere. Kati ndaba obudde buno bulinga ng'obwambuka. Kapate kawanvuye kawoomye. Bali maka g'abasozi. Efirimu eno ekyagenda mu maaso. Ate olatuuka awo mpulira nga ntyanyalalirawo ne basimbula omuziki gwe. Bino byonna bireetera budde kuwanvuwa n'ekitambo. Jjukira bali waabwe waakyo bakigundira omuziki kiwulira. Egenda maaso. Nga bagundira ekitambo kibawulira. Ebyokunywa n'ebyokulya tomoni wano sente weeziri. Maka g'omugenzi Kafeero. Zipate animal ziri wano zikankana bukankanyingo ddaawo. Alo. Kati nga naye bw'omanyi zipate animals ebibeera ku pate wano. Kubamu kubajja nga tatandika kufunza ki birthday gaalo. Mwana gumanyi ng'olwaliro lundo entandise okulaba obulungi bwo. Ekitambo kibawulira era bali waabo waakyo. Oba kiwoganyiriza gwe ng'omanyi ebiri ku pate ono n'ayoola emaali azeeko ku mabbali atwala nannyini mukolo baddako emmanju. Kumba obudde bw'ekitambo bulabika ng'obukoledde. Ono ng'aleetwa gumwana gwe okimanyi nti leero owezezza amazaalibwa. Ate nga mbadde njagala kusooka kakasa ayira njagala kusooka kakasa oba amazaalibwa gatuuse. Oyinza okuza amazaalibwa ag'essanyu naye nga sinaba kumanya nti gakutuuseeko nga tebaddako mabbali awo katooyi ebyapate nga bw'obimanyi. Kuma ono baba bakyamwambula ekitambo kyekyalinnya. Ano nakiri gwe kati enzina jazi nakyo ya muziki wabula ya kitambo. Abaana bonna obudde babuwanvuya obudde ekitambo nekizuukuka obadde bakiwoganyiza. Kati buli muwala yenna buli eyaliwo mama basezi wowe n'afuluma bonna ne bagenda bayingi naye panta nagambye ntya nagambye ntya olunaku lwajja ekiro gwekimanyi tusera mukimanyi musera nagambye ndo nga mugikupe paka sawa 2 okimanyi abakulu saa 6 baba balina okubeera mu nju eno bakulu kibayogerako ekitambo
kiki ekyabalesezano mikwano gyammwe ne batavaawo paka saa 6 okimanyi nti mwaseze ensi yonna neeraba bino bijjeeko nkubuulira bali baaseze bonna abawala abasatu kyabalinnye tomanyire olwokuba gwe ekitambo wakyegobako ne sigala toddangamu nakunsongamu nagambye mpate mugikomye saawa 2 strictly mwagenze kubinukanga masejjere saawa 6 ne muyungira mu biseera bakulu ne balyawo obudde ekitambo kyabakwatira ku pate era kati buli omu akimanyi nti baguduka egenda maaso kakati bwe kiba bwe kityo ng'ayita mulamu we jjukira ono namwandu munaye mulamu ekikuyisiza ensonga si y'amaanyi nnyo era ogimanyi naye ensusseeko mpulira mulamu bannange twasadde jjo wabaddewo kapate wano mulamu twaswadde ne tutoba babadde ne birthday ne bajja bayingira mu budde bw'abasajja ekitambo ne kijja buli muwala n'atandika okusera nga mikwano gyabwe bala layira mulamu layira wulira layira layira hayayaya kikyotegeeza mulamu abo abaana bakulaakulanye mulamu ogambye eki awo mukuta obugaga bw'ekika mwebale kunyweza mulamu olwokuba ababo tebasera kati abaana bange basera gwogamba musimanyi tukulaakulanye ebyokusaaga musale amagezi abaana bange mubajjeko ebitambo mbadde neraliikiranga ngamba abaana nga siwulire bwe basera era nga manyi tugenda kuddamu okunakuwala naye nga batandise osera bagende mu maaso kati oyinza otya okwogera ekigambo ekyo olwokubanga lindako mulamu abange basere obasiba nobasiba abaana mulamu ekyo kibi ekitambo kijja kubonereza abaana baleke bagende basere baana baleke bagende betaaye basalongo babiri nga basanyufu natunulira omusajja omukulu ng'akugamba ebintu ye waaye gwe ayombera ekitambo gwe bukyanga ofumbire bwaffe wasera bali abaana bali mu byabwe baleke basere bikwatako fe omuwala waffe bwakula yenna kimbadde njagala omuwala njagala kusaba saalongo ng'omuwala we bwafumbirwa asala omusajja ekitambo mwongere ku langi mulamu kakana empewo yekika tekwatibwako temugizanyirako ngenda sala amagezi mulamu leka ojja kweretera ebizibu mulamu ojja kweretera ebizibu empewo yekika bagizanyirako abaana bakulaakulanye ajja kusobola otukolako era maama kyeyakola kikyolwedde tuzigezezzaako ebbanga lowooza nti takasookedde kati onamugamba maama lwaki tugenda mbasaba abaganda ne tutagenda mu kyaki mwana wange golooza sigendangako mu kyaki byonna mbikoze biganye lwaki nti nno naawe ng'olina ekizibu lwadde nga gwe tosera naye tomanya gweokimanyi nti wadde tosera naawe naye naawe olabika olina ekizibu ekirala kati gweoyinza okuba tozaala oyinza n'okuba nga amaanyi g'ekikazi baagatwala dda ekikazi kyakutwalako dda amaanyi gaakyo kati maama agamba tugendeko wengenda okwetaasiza naye nga bulijjo bamugamba nti empewo z'ekika tebazikwatako kinnauganda ne kitandika maama namwandu w'akafeero ase ne muwalawe omukulu panta jajja kodi tulakaawo mama ne agenda otulana wakyafu agenda otulana wakyafu basa mu mbuga tula wansi mama anywa kyafu bajjayo ebyo ebintu tule bajajja banakuba n'embooko muka amasibeta nno omukongozi gwe basaze wasiye mukongozi ono mulalu naye bamukolako alo gwe aliko jembe kalondoozi kakana ono aliko jembe kalondoozi kakana
bazeewo omubi kasirya gy'oli bosiko taloza alina kyanoonya jembe kalondoozi namukuba napozinga lipozize kakali oyimuka ogende okolere eryefujjo bweba oganye nga ndeeta kifaalu jajja kifaalu omanyi jembe kalondoozi temukolagana na kifaalu kyemba nkola kati maama azze n'ensonga ze katuziwulirize ono muzibu bweza jajja bwamuka Jukuru. Ndala jeje. sibyotase akunamira n'emisimbi jajja bajja muyisaamu kifaalu wansi eyo jajja musanyiwe kibi nnyo kakali buzukulu njagala okumanya kubanga taloga yafuuka eddogo takyakozesa mayembe yafuukira ddala ejjembe era bizibu byeri jajja bizibu yennaku mpitiri nina abaana bana jajja nazaala abaana ab'obuwala bana naye abaana bonna basezi gwe mama zesisera naleme kumpaayira angi baana basera abalala bonna basezi bonna basera basiba ku bitanda abalala mbasiba ku bitanda obudde obw'ekiro yali waka oli yavudde mu bufumbo katono bamusooseka obutooke ndagiridde wano kati ne bandagirira wano nti jajja gwe wekka afukami wesirikire naye ti kizibu nnyo omuntu okujja wano n'avaawo nga bwazze kandabe mukulaba okwangu kyetaaga endiga 3 wulira firimu genda oleta endiga 3 n'embuzi emu jajja ne bwe ziba nte kakati ezo byekudagibwa bwokola va ku byente gwekola byeggamba genda ofune embuzi emu n'endiga 3 zikwate ozitwale ozisule mu nnyanja ogenda ozisule mu nnyanja ogijeko emiguwa ogireete nzagalako miguwa gyokka genda osule mu nnyanja abavubi balye gibadde gizisibye ndyoke nkusibira ekitambo kyewammwe naawe olyoke okkirize nti abasajja banyeeza ebitambo munviire kakati tudda ku Senkulu yakeera kuyita mwannyina onono gwe bayise yesenga w'aba Patience Paloma Peace mwannyina zogamba otya iba naye ngaompise buliitiriiti waliwo obuzibu namwandu kafeero kyakuliko okimanyi nti namwandu kafeero ayagala kwonoona mulangira ayagala kusanyawo mulangira ate kiki munange kyeneebuuza nange neebuuza okuba abaana be mbw abaana be mbu simanyi basera mbu tebafumbirwa ate zino bandi mugambye ti kyekirungi asanyuke mulangira omumanyi atuwe sente kwesibazaga tusabuza bwala ulira firimu ani adda mu bwavu yalibadde asanyuka n'okusanyuka n'akuba mu ngalo abaana b'okusera kyasanyufu abaffe twagala baseri niye balema kyavaala basente yezituukira wuwe naye nga nadda mu bwavu nge sidda mu bwavu oyo namwandu asaaga bagenda kusera basere ebyaleero basere ebyeja n'ebyaluli ate oyo akyali ku kituuza abaana be bagenda kusera ekyaleero n'ekyenkya n'ekyaluli kakati manyi kye tuba tukola baaba tukwate mulangira tugende tukwate mulangira nakuwaze ndabeesi tumulaamirize amutambaala ngaamwe tumulaamirize netumugamba mulangira yenna akuzanyirako agenda ku musawo muganda naawe mutambaale kamuleete leka ndeete mulangira ekitambo kyabwe bakiyita mulangira omukazi agala tuzza mu bwavu okusera obusazi nako kati nga nze nsera nina obuzibu gwe akakazi ke twawasa obuwasa omanye emyaka gye tuseredde mu kika yala siruwala nga baleeta ekitambo kyabwe mulangira gwe yenaku zino nga muzito mulangira musanyufu buwulire tetudda mu bwavu bwana mulangira ina okukola yesenga w'abaana ekikunta jajja kitunta
kunta abo bonna abakumanyira bakunte obanyolere mu nkwawa bonna abagala okulemesa genda buli ffe bazzukulu we tetudda mu bwavu bukyanga tufuna ekitambo jajja mulengera tetuddangako mu bwavu akumanyira yenna mutuge jajja mulangira fe ababo nze emirambo gyogamba gyendeta jajja newe bweyagala mu myufu gutya jajja nze tontumangako mulangira mulambo nengulemererwa mulangire bamutuma akalambo k'omwana omuto ng'aleeta kati ate namwandu wuno aleese omulogo saabalogo bakwate mulangira wano we wali firimu balese kafulu w'amayembe go n'asooka akuŋŋaanya empewo zonna n'aleeterako takyaloga ye yennyini lyeddogo John Bosiko n'ayimuka alina obuleku bunsitamiddewa gwe bakera musera wano beewunya laba nono bwatudde tuyagala fuuyira abakulu bakuziba akatuli akakafuuwa tuwoterere kuyagala okunyinyampira abakulu abaana babaki bano kati agala bakwatako bitambo mulangira ono bamulamiriza bananyiniye nti akuzanyirako munyige mukawunyemu kano akaleku kantudde buleku mukawunyemu kukwata kitambo nalo nkwata ebitambo nange buno butambutambo nga mubuleeta yaze nandege zonna zino sizandege zikuleetera bebase no sizemuleeteramu obulambo alina buli tuulu ye mwenyininyini yeddembe erisooka nasooka amwozoolaawo egenda maaso nasooka jjayo emaali abakwatako bitambo alina emaali nasooka jjayo ebitambo bye abanyonamu ebitambo bebana basatu abasera sente weziri kalino kino nno kyali kitegeeza ki bazanyira ku kintu ekitazannyikako bw'abanonamu ebitambo nasooka alwanagana nabyo bitambo by'abantu basatu alwanagana nabyo biri mu kaleku kali kantudde buleku n'alwanagana nabyo n'abinyweza ne bujja obutambo ne bulyoka anywa ategala tuzanyira kantuleetera kwano firimu nja kukanyweza nze saagala obutambo okutta obutambo emyaka gyonna n'akateeka mu ndeku watojja nyweramu nywera nekamukuwa ekigwo nywera n'anyweza gundi ekitambo ky'amaanyi gwe zirajajijanga nzeeriridde bbi yakinyweza ali kumulangira amunyweza kakati ono bulijjo tasera bwe bakwata kubali ekitambo ate ne birinnya ye ono akyalwana n'ekitambo maama n'atandika okwesika kumba akaleku kasaanukuse ne katunula mu maama neyesika maama n'azirika n'akalirawo bano tebamanya kijja kitya alabyewo ekitatambudde bulungi yenna atuyanya alinga ava otambula olw'ebukunjiri kikyate jajja kyobuuza golaba amayembe go kikyate jajja njagala kumanya kumwe nani yali agenzeko ku musawo w'ekinansi jajja aya terabika oyo kubana abawala waliwo yali atambuddeko okuyimiriza ekitambo kireme mukwata kasire John Bosiko akirabira wano ye jajja
Iwe kibinyo. Ekitambo kimpangudde katono kinjijemu n'amannyo. Kimpangudde. Kandabe kibinyo. Oh. Kibinyo. Kibinyo. Kibinyo kubawala kuliko yali yetambulidde okwejjako ekitambu aleme kusera munange nakanyugendege naye nga zonna tezikyakwatayo. Oh. Mama yafudde dda tebamanyi. Iye ate ono omulala gwe siraba. Abange Mwe mbabuulire mwe empewo zammwe tezikwata. ebitambo byammwe tebikwatibwako. Ndowooza mulabye ekivuddemu. Ngenze kumutendera mulala. Kati ngenze kukiddako. Olaba maama wamwe yafudde dda. Wanyi maama yafudde dda. Temusibwe ekitundu ekyokubiri bwetyo bwebadde. Maama yayiseewo dda ebiyita ekiro amaka g'abasezi. Pati tutogisibwa era nga Nantongo Florence ye nannyini lugero abadde Mwanje Stephen Kabanana ng'omuwandiisi. Mbadde mukibize mbadde nkutuusaako era nga Ntwasi Gerard yabadde ku kamera ate nga Musisi David Lubega n'abeera omugasigasi. Nantongo Florence nannyini lugero ate nga Mwanje script writer. Muwanguzi Fred yabadde ku mataala. Ku bufo kwabaddeko Nantongo Florence ne Nasali Jacinta Sentongo Yoramo Nasali Jacinta abo bakoze ku byantambula. Mbadde mu kibi era nga kino kye Uganda kyaffe bwe bana bakirese paati 2 era nakyo nja kuba nkireeta. Ebadde emanyiddwa nga ebiyita ekiro. Maama ye luwe ebiddako tuli bakubisanga mu paati 2 bwetyo bwebadde mweraba era nga ogisanga matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga. Mpozi ne ku YouTube channel Mwanje Stephen Kabanana oba kunkubira ku 0755 729 ya mugave mu kibi n'enkubuulira wa n'abagala okutwegattako nammwe tubaaniriza mweraba.